Alright. Era nabakoledde post kunaku lwadde lwakubiri ne mbagamba nti Minister wa Justice ne Constitutional Affairs omukulu Nobert Mao ali mu mbeera tasobola case sawa zino. Wabula wanakoledde post yeyo nga wa kunaku olwo sijukira unaku kinenga wiki ndowooza eri emabega Nobert Mao ono yajja nga muwadde bill n'agitabulinga mu parliament eya UPDF amendment bill egenda okusibira baganda baffe okubeera nga bali mu nkomyo nga beyambisa kkooti y'amagye. Olunaku yajja mu parliament okutebolinga bill yagitebolinga bulungi n'amala wabula aba atookewe bulungi nnyo ekimbe tekimugwira kimbe kyakuba Mao yoga mu intensive care unit e Kampala Nakasero nakati gyali muggala gye bakyamukanikira era yali asibyemu ebyenga agenze kano nayamuyamba naddengulu naye era akyali mu mbeera mbi mu ngeri ey'abenkola nabo mbamanyi wadde enkola nabo Mao ono banne okudde Chief Justice Winyidolo n'emikwano gye bamugamba kabulaza tukujja tukutwala ebweru ne bategeeza Yoseri nti akyali waffe munanga ali mu mbeera mbi tuyambe otumutwale ebweru. Mao olwakuba ku matu ng'avudde mu intensive care unit yabagamba mondeke nze sifuluma Uganda sifuluma Uganda sivano ngenda fiira wano. Ani ajjukira enfa ya Jacob Oulanyah? Njagala abaali mu kintu ekyo kyonna nga tulwana lutalo lwa Jacob Oulanyah speaker Mao yaluli musibe ki kati Mao amanyi buli kimu ekigenda mu maaso n'ekyatuuka ku Jacob Oulanyah. Kati bane bakubidde mu 7 abayambi bafulumye Nobert Mao yabagenze sifuluma wano Uganda lwakiri nfiira wano. Lwaki? Kubanga akimanyi bulungi bwafuluma naye tagenda kudda. Bagaye tusiba tubagamba Museveni gwe muzanyi temumanyi amala okuzanyisa omuzanyi n'akola ekiddako. Amala okuzanyisa omuzanyi n'akola ekiddako. Mao yagambye nze siva wano. Yagambye nze siva wano ntai. Bakiri nfiira nsiva wano kubanga amanyi bwagenda tadde. Era essaazi n'akyali mu galaji e Nakasero akyali mu International Hospital Nakasero gali bagezaako muzengu naye nga akimanyi bulungi nnyo nti bwafuluma tadda blood clot mukwata blood clot n'atadda. So yagambye nze kuno bajjaji musalira Chief Justice kuwanda bala kwe bali mwakubidde Museveni nga mwagala afulumye Mao n'abagamba mundeke nze sifuluma Uganda bakireka nfiire wano. Kati bwe kitabo kyabadde Mao ali mu galaji Nakasero International Hospital bali bakyamukanika balaga amadinisa gadde engulu naye ye bwatyo bwali essaawa zino za mukitegedde bulungi nnyo kino kyo mukitegedde. Alright. Echa ba refugees okubateeka mu National Voters Register kibagambye ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Saagala mbenga temukitegedde kalugende ku nsonga endala. Ba MP mwenna abali mu parliament naddala abakyala ne bannayuganda mwenna abaami n'abakyala waliwo etteeka Museveni ne banne lye bateekateeka le bayita Marriage and Succession Bill. Marriage and Succession Bill when gye bateekateeka okulonda. Marriage and Succession Bill when tell in the favor of the will of the people of Uganda. No. Marriage Bill ne Succession teri mu wiru y'abantu eri mu wiru ya Museveni nga bwe yagala abeere okusinziira ku nteekateeka yaabwe bonga bo. Lwaki? Mukimanyi bulungi nnyo kansooke n'ekitabo kiteeka ebbali. Abaasoma ebyafaayo n'abataabisoma kambazzeeko katono nnyo ebabega ddakiika bbiri munansonyiwa. Mu bbanga w'essaali ne jjajja Wankatoogo teyaliiwo naye jjajja Kitutte Elifaazi Muyimbwa baaliwo mpaka ku Lumbuye baaliwo. Edda okuwasa oba okuwasibwa
kyalinga kyebonere buli muntu nga kyayagala kyakola kuba Katonda mu Biblia tugamba mugende mu nsi muzaale mwale ne bamaama baffe mu biseera bajjajjaffe tebalina bbuba era ng'omusajja waddembe okuwasa abakazi bayagala singa aba alina obusobozi obubalabirira wabula omuzungu nga bw'alina olugezigezi olumutakuza mu mutwe nga talina nviiri baasala baleetewo etteeka ery'omwami omu n'omukyala omu mu bufumbo ekintu ekyo baakikola olw'okugezaako okukendeeza ku nzaala y'abantu mu nsi yonna mu bufunzi bakiyita population control ne balyoka baleetawo nabirira family planning byonna biwanvu ebyo kubanga bw'osoma mu Biblia byonna ebiwo nti abasajja bedda bawasanga abakazi bangi ne bajjajjaffe baakikolanga wabula omuzungu yagala akiteekewo kati bw'akiteekawo n'ateekawo one man one woman marriage ng'akontrolinga birth rate kati n'addira amaanyi agasinga obungi n'agawa abaana ebisolo n'omukazi abasajja n'abajjako amaanyi era mu Bulaaya wonna omukazi yasinga amaanyi era omukazi tomuzanyirako osobola okuzanyira ku kintu tozanyira ku mwana tozanyira ku kisolo tozanyira ku mukazi kati ne baddira obuyinza obutonde omusajja babujjako n'abusigaza mu mateeka n'abakazi ne babubakwasa kino kyaviirako abasajja okuva mu mbeera ebyokuwasa ne babisonyira ddala ne system gye babateerawo gye mulabanga system gye banga ebayamba ne bakontrolinga abasajja whereby nti omusajja omuzungu tasobola kuwasa abakazi babiri n'apangisiza ennyumba oba n'abalabirira mu system ssente zijja kuba tezimumala n'ebirala bingi nnyo kati abasajja ne bava mu bintu by'okuzaala kyova olaba nti bino ebya balesiyaga bibadde bingi nnyo bize byegattagatta kino kyaviirako abasajja okuva mu bintu bya laavu ne batandika association y'agashumba ne batandika eya balesiyaga n'abakazi nabeera nga abakazi tebakyalina agenda bawasa abawasa kati omukazi omuteeka mu nju mu bazungu omukazi aba yavaze emaali kyovula nti ogenda okulya ti divorce bayawuza mu 50% ebisajja omuntu omukazi bintu ebitoto kati abasajja bagenda bedistancinga ku kuwasa olw'ensonga tebakyalina powers okitegeera bulungi nnyo kati abazungu bagenza okukiraba nga it's too late ndabyeko mu America nga Trump yakakiriorizinga nti birth rate mu America ekendedde amongst the indigenous Americans vako bali ba Red Indians amongst the indigenous Americans birth rate ekendedde mu Bungereza they are facing it mu Europe it is worse but experiencing birth rate ekendedde ne mu Africa as well waliwo ensi zitandise okifeesinga nga birth rate ekendedde obutonde bw'okuzaala abantu butandise okukenderera ddala olw'amateeka ge baleeta okunyigiriza abasajja nongera okujjukiza eno statement yange era njagala ogiwulirize bulungi nnyo gwe omusajja ali n'omukazi ali eyo ekigambo kibayita okwegatta kikolwa kya butonde kyakuzaala kikolwa kya butonde kyakuzaala yensonga lwaki omusiru azaala atalina ssente azaala eyayiika windows azaala n'atalina waasula azaala n'omula ku street azaala okitegedde bulungi nkankyogere mu luzungu sex is an act of creation yensonga lwaki natafumbiddwa mpeta awazaala kati gwali awo sooka okivuunulire kubanga singa kyali hole era nga kirina limit ng'olina okumala okutuukiriza ebisanyizo byera okutuukiriza singa waliwo question mark naye okuba nti waliwo bisaanyizo bisaanyizo nankola yensonga lwaki nti ngubeti omusiru asobola okuzaala alina ssente atalina ssente asobola okuzaala omugwagwa azaala olimu azaala kyenvudde kulaba nti sex is an act of creation tebangako love tebangako marriage no marriage is an agreement between two people era nga ekwegatta okwo okuma obufumbo obwo ompulira bulungi nnyo kati babazungu balina gye bafumamu ebintu bibalaga kubanza geti obufumbo ndagaano nti namuntu atugenda kuwangala n'empaka mbokadde wabula kino ekyeyongerako ekyokutonda abantu n'omuntu yenna oba wawasibwa empeta oba tewawasibwa mpeta oba otegeera oba totegeera oba oli mugwagwa oba toli mugwagwa buli muntu asobola okuzaala okitegedde bulungi nnyo kati omuzungu n'akikuteeraawo bwamala okikuteeraawo kati mu Africa ffe tubadde n'enkola yaffe nga ndala nnyo kati abasajja bano n'abakazi batandise okuleeta enkola y'abazungu mu Africa ekijja okuviirako decline in birth rate by all means kigenda kuviirako decline in birth rate by all means kubanga bw'olaba omuzungu yeesonyiwa abakazi
olw'okubabba bw'onoleeta marriage bill ngeraga nti omukazi ajja kuba alina more powers than a man era ng'omukazi asobola okutwala ebintu by'omusajja mu kaseera mpawe kaaga kubanga baga nti bw'obeera n'omukazi okumala omwaka gwe omuzadde oba tumumazaddemu automatically alina okusharinga ku byobugagga byo kigenda kuleeta abawala bamu okudibira ku nzija kigenda kuleeta abasajja okudda mu factory ya Gashumba ya Kasabuni and Associates kijja sirika abasajja bagende mu bbale siyaga kitegeeza nti ekitonde kya Katonda kyasalawo kiki ekimbege nti ekikulu eky'okuzala kigenda kuleetera abantu okuba mu bintu by'okuwasa n'okuganza babiviireko ddala mwe mubikole nga mukimanyi bulungi nnyo awo nvuddewo kati marriage bill ne succession bill Museveni gyali mu kuproposinga yaabwe eri politically motivated to control nkiddamu marriage bill ne succession bill Museveni gyali mu proposing okutebolinga mu parliament eri politically motivated to control and to take all the properties